Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Beyond the newsroom, gwe mukutu semakutu kwoli omulungi atulaba era atugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo okwoteeka ensi yonna okutuwaliza awamu. Nzadde ni abatuusaako ensonga z'Ssemasonga olunaku olwaleero. Magye wuuno yazirwanako munywanyi wa Gen Muhoozi mutabukidde avudde mu mbeera biki ebimujje mu mbeera bino byonna ogendagenda maaso n'okuba nga ate eyo biwuliriza. Waliwo munnamagye wa UPDF amanyikiddwa nga Akeke avuddeyo n'agamba nti ab'opposition abalinga Muwanga Kivumbi n'abalala ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4 5 8 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tebeetaaga twala mu basement wabula they deserve something worse than that. Oba basaana ekintu ekibi ekisungane ku basement. Gen Muhoozi nti nze solava Uganda ngende bweru w'amawanga kuba Uganda ly'eggulu ly'oku nsi. Eyali alina ekirooto ekyokubeera mu parliament kakati akutte tiketi ya LC1 gyayogeredde ebisongovu bingi bamuyita Kaweesa. Mujjukire bulungi yavayo n'agamba my dream was to be in parliament. My dream was to be in parliament. Kyekyali ekirooto kyange. Kakati ekirooto kikyuse ne kifuuka ekya LC1. Kakati musajja mukulu Nadduli Alhaji alabudde mukulu munne Muzeeyi Museveni n'amugamba ku mwana kuba asusse wano wetwolekedde wandibe wakambwe era ewazibu. Lord Mayor w'ekibuga Kampala bali mwezo nsubuga abakaganye n'eddimu ery'okuba nga akyusa ekibuga mwana wattu Kampala kifuuke amatendo. Biki ebyo byayogeddeko era we batuuse wenkusabira video gimpereka like bw'ogiwa like ejja kudduka emisinde mingi etukekubulisa kino mwaso olw'okuba nga agifuna atera mu ngeri yemu nawe atulaba. Njagala okusaba munywanyi twegatteko mu butongole nga osubscribe nga bonna b'osubscribinze kijja tegeeza nti ofuukidde ddala kitundutundu kuffe. Njagala osooka owuliriza ebigambo bino bulungi nnyo nnyini ddala. Musajja wattu ow'ekirooto kye ng'akaaba amaziga. Gwe n'atanna twegattako mu butongole nkusaba subscribing nsobola otambuza ensonga butereevu. Wulira Kaweesi. Lwaki nakyusiza ekibiina eno y'ensonga? Uganda yonna ndowooza tewannabeerawo ayiwa mu kibiina kya NUP nga komanda lwa nsonga ensi tesiima. Tewannabeerawo ateeka ssente mu kibiina kya NUP kusinga komanda. Ebyokulabirako mbirina. Kiri kizimbe kyange kye mulengera wali kyagenda mu 2021. Waliwe bazimbye ekizimbe kya kalina, kizimbe kyagenze mu 2026. Eri kalina gy'olaba bamanerenda kati be bagivunaanyizibwako n'amaduuka gali. Ezo na sente zagenda mu NUP ndi mabanja eyali biliyoni emu ne miliyoni 10 kati bagala biliyoni zimeka. Byonna okubinziriza gw'osobola okuddamu n'obeera mu kibiina ekikutuusiza mu mbeera bw'etyo nga bakulaga tebakwagala. Kati NRM banjagala bampadde kaadi nze furaga beyala wa NRM. Nze furaga beyala bampadde kaadi mu kibiina kya NRM era ye tiketi gyendiko saateekamu yadde 10 n'eki yenjawulo eriwo. Naye mu NUP nateekamu ssente empitirivu. Mu 2021 tebampa kaadi nateeka miliyoni 3 mwago 2026 biliyoni 1.10 n'olukaaga lwe nawa Kyagulanyi n'avaayo n'agamba simuwanga miliyoni zange 6 ngamba esinzibo bye ngenda okola ebimu ku ebyo bye bino entalo ze mbaddemu zibadde empitirivu. Ngenda kakasa nti ekyalo Katooke nkisoosowaza mu bbanga lino ery'emyaka 5 paka 2031 ngenda kakasa nti buli kyalo Munansana municipality kirimu obutebe kirimu tenti kirimu amasefuliya kirimu ebikopo kirimu buli kimu n'emizindaalo public. Era ekituufu kiri nti level y'obusefuliya n'obutebe ku kyalo kwogwana. My dream was to be in parliament. Kati ekyali ekirooto ky'okusula mu goloofa kifuuse ekirooto ky'okusula mu mwala.
ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Kaweesa agamba wajjagulanya miliyoni 600 n'ateekako 1.1 billion zeyasaasaanya oba oliawo mu kalulu ne bamumma tiketi ani yakubuuza era ani yakutuma obitunde nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nga obongosa anyway byonno bigambo byo kwali kwagala kwosiffe twakutuma osabe gundi osabe tiketi Zambali eyafuna tiketi y'ennansana yali aweza biliyoni ya sente gye yateekamu anyway Bobi Wine yagamba mb'oba oli wakugula buguzi kyogere tumanye omusajja yali alinako abantu be baalaba agamba gwe bambi okyali munafu nnyo nnyini ddala sooka otunuulira ebigambo bino bya Nalukwago babaddeko is Zambia ne Lord Mayor Honorable Balimwezo ne balina engeri gye baagala otransformingamu ekibuga Kampala sooka olabe katini tweyongereyo bannange twagenze Ghana Lord Mayor ne bamenya ba division nange secretary w'ebyobulamu ne ba councillors abamu twagenze ku benchmarking trip e Ghana kutegeera bo kasasiro bamukwasaganya batya kubanga ekibuga kyabwe kiri relatively clean twagala kumanya bamukwasaganya batya tuzze tufuna ba investors bangi nga baagala kukola mu kasasiro waffe mu cleaning kibuga kyaffe era buli ajja tumugamba twagala otulage twagala abantu bajja wano watulimba nga gundi ebyerubo amwabiwulira twagala ba investor nga batulaga kiki nnyine kye bakola tukirabe by our own eyes twageze ne tulaba kasasiro nga bamuleeta mu company waliwo recycling plant bagita akap baleeta kasasiro ne bamu separating between avunda na atavunda mwe muli plastics ne metals ne bazitwala ne bazirecycling then on avunda ne bamukolamu fertilizers kakati ate tugenda mu factory endala ekola recycling products nga muziraba kati oyo kasasiro wa plastics bamukolamu pellets kati ezo pellets ziba damu ne bamelting ne bazikolamu rubbish bins ne bakolamu amabaafu plastic plates plastic cups ne bottles zino ziba packagingamu amazzi on top of that ate ne balongoosa n'amazzi gennyini amazzi aga sewage ne bagalongoosa ne bateeka amazzi abantu ge bakozesa okuwoza emmotoka wakola biki then ebiva mu mazzi ebyo ebirala byonna ne babikolamu ebintu ebirala wabula ne tumanya nti eno ecosystem ne tumanya nti ono akola ono mu kasasiro ne tukyalirako ne gundi local government kubanga takola yeka akola ne government yeeyo okulongoosa ekibuga era ne tukyalira local government ne tulaba minister wa local government weeyo tugeze wano minister wa local government yani mwerabidde gwe baawa naye ne tulaba minister n'atubulira nga system bwetambula ne gundi finance minister ne batuyisizaamu nga government bwekola naye making sure nti kasasiro bamulongoosa kati video enda zigenda kujja omukyalo oyo kansala Judith Nalukwago ekyamazima matuufu be bamu ku baana abali so interesting era ku mujiji gw'abakulembeze be tuleeta y'omu kwabo abeesitudde ne Lord Mayor ne bagenda e Ghana naye ng'ekibatutte Ghana si kirala kyakusala ntotto obutya bwe bagenda okukwata ekibuga kyaffe okuddamu okukifuula ekibuga eky'ettendo kansooke nkuwe bino ebigambo by'ono omusajja wuno munnamagye bamuyita Akiiki wuliriza no bano abantu they don't deserve even a basement they deserve something more than a basement to inciting a violence no, they deserve aba bantu abavayo ne batakinga first family ne batakinga over commander in chief ne batakinga ki basaana ekintu ekisingako basement something tougher than a basement yes yes n'abakyagulanyi bano abavuma abantu abafuutu bigera abo bavuma abantu kati mu afande CDF agezaako bateeka where they belong trying to put them where they belong so afande Muhoozi byakola yange Muhoozi tasobya tasobya ekyo ino okugamba tasobya kati obubaka eri Gen Muhoozi afande bwanze kaliro mugamba kaliro keeko musajja mukulu afanda Akiiki ebigambo bye byayogedde byebyo mbw abantu aboogera ku first family n'ebirala nti basaana something tougher than the basement munaye kyewagala okutegeeza ebigambo bino wammanga nti ate gwe tonnatuuka kuwa bakayihura we baali bamaanyi ng'ensi batya naye olwaleero tebakyayogera eno ensi ekyuka ekigituumya universe it is just rotating but just wait as the dice keeps on rolling you never know when your six will come but whenever it arrives
it becomes somebody's disappointment. As you celebrate your opportunity, just know there is someone mourning for lwakimunjogeza kankomaawo naye nga gwe okyasanyuka era okyacelebratingira obuwanguzi bwo omukisa gw'otuuseeko gwe bumanya nti waliyo akaaba ng'ayinako disappointment gy'afunye. So one day, one time, things might turn around and will be among those who will be nursing wounds on their heart or physical, I don't know, whatever case it might be, but just know things always turn around. Uliriza ebigambo bya Geno musajja mukulu Nadduli, uliriza. Waliwo Ssaabaduumizi kubanga si kifo kya buzaale. Bamuzaala n'akola emirala ow'obuyinza n'amwekikka n'amugaa nti nkukwasizza. Naye atwala obuvunaanyizibwa ti myaka 3 ng'ozza emabega 10 oligyeko oba 2 ogagyeko. Yayitanga mu bantu ng'ayitamu na lyanyi bw'atyo. Yajjanga ku byalo n'ayoola abantu kyasa abikola. Kano n'olwekyo nno omwana ono amutegeeze bulungi aleme abo abanga amuvaamu ate amuwolesa nti mubi ensi emuzire. Kale bw'eneemuzira ate kiba kibi nnyo. So nga ffe twalibadde kitukola bulungi eba continuity ya lutalo lwaffe nga tujja tutambula. Naye batunyiga embuto batukola batya batukwasa kazungu tujja kutandika okusesema. Abantu baseseme emmere ebadde mu lubuto. Omukwano kyentegeeza nti oguba baddemu guba gereki guba gwemu kakati gwonofuga bamanyi okutya si bwe buyinza. Tolaba nti abaakyali wala nnyo n'abantu senga bwali bwe gutusenga Katonda bwe yali atukoze nze n'akakola ebyonoono bimeka senga jagenda dda gwe wakasobya emirundi emeka senga wagenda dda baga nti akuwaanawaana amalinnya bw'oba n'omenyeka gwakuyita kadde wannema ebigerengetanye mbambanga awayiriza omuntu. Ebigambo bya Nadduli Hajj agamba nti Gen Museveni tuula wansi otuuze omwana oyogere naye si buli gw'otakkiriziganya naye si buli ayonoonye nti aba waakufa ffe tuwonoonye emirundi emeka singa Katonda yatutta dda nga tuwavaawo nejjukiramu omwana tuula naye munnyonnyole ku byamu akafaananyi nti bwe walinga otambula mu bantu emyaka 2 emabega emyaka 3 emabega abantu baali bafaanana batya bakwanirizanga mu ngeri ki era ogwo omukwano ogw'ekimmemmette ogwo omukwano ogwo mungi gwalagawa biki ebyo ebigututte ate okusinga ogenda maaso n'okwongera okukola ebintu ebiri worse than what you had done before. Kaakati byoba byowokozeeko nga byebyo temunyigiriza nnyo bantu yogera mubakwata empola nti naffe twandibadde basiima okulaba ng'ensonga ezaatutwala mu nsiko ne tulwana omukululo gwaffe gusigadde gweyongerayo nga gwemulula generations ku generation instead of okubeera nga ebyo ebyatulwanya ate bye bigenda maaso n'okuba nga bidda nga bitugoberera mu bukadde zikusooka ne zitakuva mabega kubanga bwe tuba twali tufunyeeko ku mirembe ate kyannaku okuba nga ate gye tukomekerereza ate emirembe gye twalwanirira gye tuvudde mu ngalo. Bigambo bya Hajj Nadduli. Tweyongereyo wuliriza. Nti amutyako ki? Felix Kyonama yatugamba mu mwaka gw'enkaaga nti atotta ensolo yo n'ogiryo gyerya okugibaaga. Kakati tutwala owangula gavumenti okuyiza bulina emyaka ameka ate kati atya omwana gwaleese gwe yazaala. Ekyo si kituufu. Bulijjo naawe kitaawo yakukubirizanga nakukuba n'obuggo otigenda osome. Toli musanyu tokola emirimu gy'eggwanga naye amulabule aleme ate kumuteeka mu kolido ejja okumuggisaako obuwagizi. Katonda bwe yali atutonda
yatukisa buli ekinabeerawo enkya n'atumanyisa kye tuyiseemu tukozesa bye tuyiseemu okugeraageranya bitutambula gye tulaga okiraba kaakati ekiri mu mwana n'omuzadde n'omulala ekyo kirala kubanga wano kinti okufulumya oli okukiddeesibako tinadduli yagambye kino omwana ayagala bukulembeze naye nga situulangako naye nze okukoma okumulabako ng'akyasoma wali ku site parent mu nasale nakati musajja mukulu talinyangako wano kyono ye musajja yali ne kitange kamwebuuzeeko era katwogeraganyeko naye kale no n'olwekyo ekyo ambitionize ezo zize nze zange zakutunuulira nti obutebenkevu bubeerawo omukulembeze akozesa obuyinza obumuli mu ngalo ze kubanga bw'abantu ku bantu omukulembeze tateekeddwa kuba mulabe w'abantu bw'anaabanga mulabe w'abantu bebooga nti bajja kudduka bebanadduka nga badduka kinoomu one by one tebaliweera ekitole abaddukira e Tanzania tujjukira nti mu 79 be baakomawo wano mu Uganda kale n'olwekyo ekyo nakyo kibalirira dekagamba nti gukye batwalanga olubalaato nti badduse gundi yadduse olabyemu bamaanyi mulimu abalina amaanyi ag'omunda naye no ng'ag'ebweru ne voice togimanyi nga nabo bagenda ebyo tugambye kuuma obuyinza abo bulungi nabano bajja kutereera n'abadduka bajja kukoma ddamuzi dikulembera abantu nga ggwe oliraba kyotya naye kyatya kyokyawa naye akikyawa onfuna naye ebigambo bya Haji Nadduli ayogera ng'agamba nti tekisoboka utakusoboka kuba nti Gen Museveni atya omwana we nedda gwe kitaawo akutya wabula mubuulire era omwana bw'abanga yeegwanyiza entebe baleme mukyaya nnyo bantu ffe tusigale nga tugoberera omukululo guli kwe tuwaali era n'agamba nti nga bw'olaba n'abalamuzi nabo mwe bye mutya nabo bye batya engeri gye bayisamu abantu oba oliawo si ye entuufu mwe bandibadde batwalibwa ne ŋŋamba wolereza ggwe ebigambo bw'aba atidde gwe kati bw'obanga odda kati sijja genda Nadduli kwogera bajja kuŋŋamba ti ate ndi waagunga ebigambo ebyo abantu babifuna naye byalirokodde bangi ate ne balemerayo kale nesiga eddamuzi nga likulembeddwa abantu n'abo batya n'agamba nti ekiriwo kyensi yakyuka mwana wange gwe togiraba tiye jangu tugende ononyamba ononjulira nti sijja kujulira ndeka mbeere wani nga siina gwenjulidde kasembere yange gyendya emanju mu busuku gyeri kale n'okutya okubalirira kwonna buli kika kya muntu kyonna gw'olaba ne munyeera atayogera bw'okwata ku kyayi adduka n'ataatana noga nti butegedde butya kubanga mwana nawe ukimanyi nti waliwo okufa naye muntu kyenakubedde kyemukutta obuyinza mu ngalo mubukwate bulungi na buli omu waayimiridde nekyakola abe ng'akiyinamu ambitions agakeza yate nokifulufiiringa naye kiye kati awo tetuyinza kuddamu kugoberera amateeka singa nannyini mateeka mugasa mu nkola tagagoberedde butajja gamba nti omwana akutta abaana gundi bamuyodde kaakati yoyo gw'omutwalira akugambe nti nange oyagala banteege mu kkubo ffe katugambe ku mukama waffe yaba alongoosa ebyo byonna bijja kkoma omulundi gumu ffe katugambe ku mukama waffe nti bino omwana byakola si bituufu ebyagundi bamuyodde ne gundi bamututte n'oli agenze ebyo byatuukawo bitya Uganda yaffe yatuuka etyawo Nadduli yeebuuza era agamba bwe ziba nga ze nsonga ezatulwanya nga ze nsonga ezatutwala mu nsiko ddala tuba twalwana oba nedda tusaanye okugolokoka okulwanirira ekyo kye tukkiririzaamu ekyatutwala
era ffe tusaanye okugamba ku mukulu munnaffe nti nga nawe bw'olaba n'abalamuzi batuufu batya ate oba owaayo lyayola muwanga kivumbi n'akwata Segirinya n'akwata Lanisiwanyana nga babaka ba palamenti n'abaguna mukomera emyaka 3 Segirinya okufa n'afa kyekyaliwo muwanga kivumbi bamuwadde bbeiro bamubulokinze mu kkubo bamuwambye bamututte poliisi yennyini emubulokinze evuddeyo n'egamba si ffe twamukwata tetumanyi gy'ali kaakati gwe gw'otwala mu kooti awo obujulizi ani atati ye naye atya ne kati ffe nga ffe baani nga ffe bannadduli katugambe ku mukama waffe bwe twalwana Museveni mu nsiko nti gamba ku mutabani wo gamba omwana nti byakola tebigenda bulungi maaso bino birina ekifaananyi ekibi kye bisiiga Uganda kibisiiga kituuzayo emabega emyaka 45 bino bye twalwana ku Obote okumuggyawo bino bye twalwana bino Bamidi bye baakola kati ate bye bikomyewo panda gaali ekomyewo izezi drone kakati twetaaga bikyusa ebigambo ebyo byonna Nadduli abyogera mu buvumu obw'ekika ekyawaggulu ninga oh my god kankwe wano Museveni kati yagamba okubeera America abeera e Uganda emyaka kakadde nzo okubeera America kibeera nga bakiyita kibonerezo mu Luganda punishment mu Luganda mwekiri nzo okubeerayo wiiki 2 kibeera nga kibonerezo kubanga wano walungi nnyo sisobola kubeerayo okujjako bwembeera omusibe naye mmwe mbeereeyo nemwenjera mwami Museveni yona ansasa ansanyusa ebigambo bye mubiwulidde mwababeereeyo mubeereeyo nga muli mu kwenjeera For God and my country munzikirize mbagalize bimunjagaliza tusinkane nga gulude noyo ayisa amazzi mutakane gatalumira ate akkiriza bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.